ensonga enkulu Nuupu yayingira mu kibiina kya IPOD nga kikituddeyo kwogerezaganya tube nti Mwami Museveni asobola okuwaayo obuyinza mu ddembe ensonga enkulu kati naye okuteesaganya kuno okuyina okubeerawo ate tekubeerawo ku nsonga eziruma abantu nga bwe nkugambye ndolwekyo talina nnyo kyamaanyi kyefiirwa kati ate tosobola kukola kintu n'ekimu nti IPOD nga temuli Nuupu teba IPOD teba IPOD nga temuli Nuupu teba IPOD eba niigina kati ye ayagala bwagazi kutiisatiisa nga bwala tetugenda bawa ssente tetugenda kola ki asobozese okuwaliriza ebibinda bino okusobola okukola ki. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752-008-83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe. Tukwaniriza nnyo bw'atulaba ku emboozi mu yugi webale nnyo webalire ddala wonna w'osinziira okutulaba olunaku olwaleero kwe tuli nga bulijjo tukakasa nti nno ensonga zonna zikutambulira bulungi side eyo naffe otuli wano mpola mpola abakosefu tubasasiddeko nnyo n'abali mu mbeera zonna tubasasiddeko nnyo abafunye ebirungi omukama yeebale abafunye okusomoozebwa mukama era tubakwasa okulaba ng'ensonga zonna zitambuza bulungi nnyo. Nze Geoffrey Mayanja ndi wano n'omukulu Tegusuulwa Innocent gwendi nayo olunaku olwaleero asooka nzikiriza akubuuzeeko tutandikira awo ssebo nsanyusa okukulaba. Nange bwe ntyo Mwami Mayanja nkulamusizzaako ne bannayuganda bonna n'abali ebunaayira mwebale nnyo mwebale ddala tugoberera kindi sirina taabu tuli mu kaseera ka kazigezige kaseera ka kugaba kaadi kaseera tusemberedde January tusemberedde eggwanga lino okukyuka n'olwekyo bingi bigenda mu maaso naye nga mwetuli tuvuganya bwettu eno n'eri. Okay. Kale nga bwe tugenda nga bwe tuteekerateekera nga bw'oyogedde January okulonda because nalabyekaawo electoral commission yakozemuko ku nkyukakyuka awo ebimu ku ebyo naye tetujja kugendayo nnyo eyo naye nga bwe tuteekerateekera nga bw'ogambye omukulu Norbert Mao ng'onali mu biti ebiwerako naye nga ebiti ebikulu okusookera ddala Ssenkagala wa DP president wa ADP Democratic Party ate era ye minisita w'ensonga za ssemateeka mu gavumenti ya Mwami Museveni yavudde n'agamba nti agenda kukola ekisoboka kyonna okuluma n'ogwengulu ne bwe kunaba kufukamira ajja kufukamira okulaba nga aperereza abakulu mu NUP okuviirira ku Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Nuupu n'abakulu bonna bakola nabo okulaba nga abakkirizisa okwetaba mu IPOD. Norbert Mao wabalaka ki? Mao alina ekooti nnyingi z'ayambadde. Alina ekooti eya kubeera Ssenkagale wa DP nga bw'ogamba era omulimu agukola bulungi ogw'okulaba nti ekibiina ekya DP kisaanirawo ddala nga Ssenkagale. Nga kisaanawo oba nga kiyimirirawo? Nga kisaanirawo ddala. Kuba namulabyekaawo nga yeetondera abantu ga nti benakosa mwenna benkosezza n'abagenda n'abadduka mu DP mukomewo tukole wamu tukwatagane ekintu kitambule. Mbadde manyi nga agenda agamba nti akalulu tukaddemu buto oba akalulu ebyava mu kalulu temubitwala nga bikulu kati lulume kati ajja akwata ekintu kye. Lulume yadduka dda ali mu PFF. Kale ali mu PFF naye bamukubira akasimu nti Lulume omusajja agambye ekintu gw'oli omutuufu olowooza tadda. Eyo suulawo kaadi gye bakuwadde ebintu bye bakuwadde edduka misinde. Jangu eno Lulume tadda. Asobola okudda. Sikusobola addira ddala. Addira ddala. N'asobola otawulo lukwago tawulo ye yiiyo. Naye nze neebaza Mao nga sinabagenda wala. Mao wadde simuwagira naye mwebaza.
ankwatidde bannabyabufuzi bawano abakutte kannabwala mawa akutudde buli munnabyabufuzi waako n'empale omanyi kyenjawo okugamba mayanja omanyi lwaki omuntu afuka mu mpale nga muntu mulaba gentleman n'afuka mu mpale kiba kyangeri nnyingi okusanga omutamiivu ng'azifuseemu omulala n'azifukamu ng'oluusi mulwadde teyeesobola omulala n'azifukamu ku lw'okutya yes kati ebyo byonna byonna tekuli ne kimu kyembadde njogerako ng'omuntu wavunaanyizibwa ne mugenda mu dansi ogenda okulaba nga yeefukidde kisobokera tatamidde kiva mu kunyumirwa nnyo kiboozi bw'abeera nti mu dansi kati banne bano baali nabo bali mu dansi kati babeera mu dansi oli n'aleeta emboozi awo abeerayo omwana awo n'alyoka agireeta emboozi waliwo omukazi ogwo kwendabako n'anyumya emboozi y'omugulu yagenda mugulu n'akomawo nabadde njagala mubuuza madamu aida musumba aida kati oli n'akoleza emboozi ya aida kati n'abeerawo ng'abuuza nti naye basasula ssente bekugenda mu ggulu aida n'agamba nti yali awo mwoyo wa mukama tamanyize yasasula bazaali ddoola yazirabira eri kati emboozi ya aida eba ekyamukutta omubabiro jjukira ayagala okufuka kati naye nga emboozi ya aida tayagala akola ki agukutta ati kati akyawuliza mboozi ya aida ebanga eggwako kati obbi n'ajja gwe baludde okulabagana ate ne bajumya ekyamate gye baasomera gondi primary abaali awo emboozi endala nejja abaayagala okuva wate ne bakuba dijje n'akuba akayimba ate mukasinga okuwagala kati olw'obutasalawo agenda okumalirira bw'ati nga pata zaakoze eki nga zaatadde kati n'abantu ba dipi abaali mu dipi bwe babeeranga ku mawo alinga wayini yabatamiiza nga buli mwawoza nja genda ku luli nja kufuluma nja gezaako kyogamba kati abantu nga ba Dr. Luluma basemyeyo okufuluma embeera zamawo bali tebazimanyi bazitegedde leero ebbanga lyonna lyabeeredde mu dipi batu bagamba nti mawuma byakola tetubitegeera bakitegedde leero tebakitegedde leero abalala basobola baafulumanga naye buli kaseera bonna yabanyiga ate yali yabeetoolola dda nga yaripootinga dda ewa jjajja naye nga bo tebabuukanga bali tebabuukanga nti yaripootinga ewa jjajja kati n'abanyiga ne mu bimpimpi ayina enkofiira oba ekkooti gyeyambadde eya ssenkagali wa dipi bw'avaawo era minisita constitution affairs kati ensonga zino yazirimu kati kyabala ayagala ebibiina by'obufuzi byonna bibeere wamu bikomewo kyabala akasente ako n'eralemu ekeetaaga tolowooza nti opposition yoka yekeetaaga akasente aka ipod enalemu yesinga okeetaaga okusinga ne nopo ku lwaki enalemu teryagiwa edipendinga ku ezo ate nopo abantu ba bulijjo be bagiwa nopo ebeera ku lwa mwoyo gwa ggwanga kati enalemu akasente akeetaagira ddala kati ate tosobola kukola kintu n'ekimu nti ipod nga temuli nopo teba ipod nga temuli nopo teba ipod eba nigiina yennyini tekisoboka kati gosobola ogamba nti kakati ogenza ogamba mupiira gwa premier gugenda kutandika temuli Arsenal temuli Liverpool temuli Man U eba premier teba premier season eyo tesobola kunyuma tesobola kati ipod yonna omutali nopo teba ipod kyova olaba mukulu oyo amaze n'akizuula kuba bamugamba nti kakati gwe otugamba ipod bamemba kyabalimu nti ati nze minisita nzaalimu nti tugamba bamemba abatuufu ng'ate abalina nga talina kati kyakola kyaliko olwaleero abala kasente ka NRM mu kino kubanga otugambyeko awo era nga bakimanya abantu nti mawu ali mu biti ebiwerako naddala ebibiri ebyo okuli ekya ssenkagale wa DP okuli n'ekya minisita wa ssemateeka mu gavumenti ya Museveni enteekateeka eno agizeemu ngaani bw'oba olaba agizeemu nga president wa DP ali ku opposition oba nga minisita wa ssemateeka wa Museveni oba ku lwa NRM nomulala era nzo kibuuza ekibuuzo ku lwa byombi ekisooka kiri kimuwa enkizo kubanga baagala kukola nnongesereza mu mateeka agafuga ipod baagala kutereeza nsonga ezo
kati badde bazeerizeeko gwaga ozitereza nti atajja mu lukiiko siwakufuna sente n'ebirala ne balaba nga tebijja kukola kati olw'okuba yali mu nteekateeka kubanga yakugamba mbu alinza atone geno ate atone geno asobole okumugayidinga obulungi okumyumyula kati kyekiti mwajjira ekyo kyogamba nti ye kyayita okutereza amateeka okuba nti ekibiina ekimu kiba tekibagondera kigane kuweebwa ssente era badde ogamba nga bonna byabadde bagamba nti basibire ebibiina ebirala naddala ebyo ebyogera ku nsonga eziruma abantu ekiwamba abantu ng'okubba ettaka ng'ebirala kati ate abakulu bwe mugenda eri mu ipod nuupu emu ku nsonga lwaki nuupu teyagala genda mu ipod bwe mugendayo ensonga eziruma abantu tezoogerwako ensonga nga eza electoral reforms ezibadde zoogerwako kote ensukkulumu ebirina okuterezebwa mu kalulu tezoogerwako ensonga z'ekiwamba abantu tezoogerwako ez'okubba ettaka tezoogerwako ez'omusolo ogw'amaanyi tezoogerwako kati ensonga ezo mutuuka mu ipod temuzoogerako y'ensonga lwaki nuupu egamba nti bwe tugendayo eyo ensonga eziruma abantu tezoogerwako ate ffe nuupu si kibiina ky'abakyetwala tulina bakama baffe era be balonzi n'olwekyo ensonga ezo okuba nti tebazoogerako y'ensonga lwaki nuupu yeebalama kati ndowooza mukulu mawo wayingiriramu nga minisita owa constitutional affairs wa constitutional affairs okulaba nti wajjiramu olw'okutereeza amateeka ago awati wajjiramu naye twali nnyo kyamaanyi nup tulaba nti erina ensonga zaayo lwaki teri mu ipod ensonga ezisookedde ensonga ezimu kwezeyogera egamba nti ipod eringa talina mulamwa olw'ensonga nti batuuka ne bagenda kacayi ne bakanywa omusimbi era bagufuna naye tewali kigenda mu maaso n'ebyogerwako tebitekebwa mu nkola tekitegeeza baba nga abagenda okutulamuko obutuuzi kwekubisako ku bifaananyi kulaba ku Mwami Museveni bw'abazze n'ebirala aga nti ipod ekigendwa kyaffe tetukitegeera kati bwebanga ebigendwa byo nup ebigendwa bya ipod nup tebitegeera mawu yamaze okukola ku nsonga zino okwagala okutuukira nup oba agenda bugenzi kubanga nup erina ensonga zayo lwaki teriiyo anti ensonga tasobola zikolako kubanga ze zibezeza wa gavumenti eno mu buyinza tasobola zikolako kati ye ayagala bwagazi kutiisatiisa nga bola tetugenda bawa ssente tetugenda kolaki asobozese okuwaliriza ebibiina bino okusobola okukolaki okujja okuteesa ninga ensonga zo teziddakolebwa tasobola zikolako wadde ate ziri waggulu we ensonga ziri waggulu we talina bwasaka ensonga nup zeyogerako lwaki teyegatta ku ipod ziri waggulu wa mawo iya ziri waggulu wa mawo teziri mu busobozi bwe teziri mu busobozi bwe nup obutegatta ku ipod efiirwaki bwe bategyegaseeko efiirwaki ne baba egyegaseeko era efunamu ki teyina kyamaanyi n'ensonga enkulu efiirwaki ensonga enkulu nupu yayingira mu kibiina kya ipod nga kikituddeyo kwogerezaganya tube nti Mwami Museveni asobola okuwaayo obuyinza mu ddembe ensonga enkulu kati naye okuteesaganya kuno okuyina okubeerawo ate tekubeerawo ku nsonga eziruma abantu nga bwenkugambye ndolwekyo teyina nnyo kyamaanyi kyefiirwa kubanga ipod ensonga zaayo ezisinga za dialogue kakati ensonga yennyini nupu gyefiirwa sigirabawo ensonga yali badde yakukaanya kulaba nti tukaanya ffenna tutambulire wamu neti ogwo mukisa tegukola ki bwe mutuuka eri kaba kasoda kaba ka keeki ne kasumbuusa mpozi n'ebifaananyi kakyefiirwa sikiraba afiirwa ye gavumenti kuba sente zino zina gye ziva nga bazireese twogerezeganye ipod omulamwa gwayo gwakwogerezeganya kati mu kwogerezeganya okwo ate tekuliiwo kati nupe batenda njo kyabanyi kyefiirwa mawe omusubira okutuuka kukuwangula ku nteekateeka eno gyaliko okugerezeganya n'abakulu mu nup okulaba nga begatta ku ipod omusubira okuwangula okufunamu achievement mu ebyo mu nteekateeka yeeyo teri tasobola kwachievinga
kubanga okwachivinga kwe okukirisisa abalala bajje mu iPod kulina kubeera ku mazima ng'oyogera mazima n'obwenkanya okirise banno nti bukomewo twogere ne ebibadde bibakuumira ebbali oganya obbikolako kasi musuubira kuwangula kwachivinga kwekyo kusobola kubaleba kubanga enkola ye bagimanyi n'enkola ya mukama we bagimanyi kati simusuubira kuwangula kusobola kubaleeta ku boodi kubanga okujja ku boodi kitegeeza ng'ensonga zikoleddwako ate yemawo ng'omuntu talina buyinza talina busobozi buzikolako talina nsonga talina buyinza bukola ku nsonga ezo yes tabulina kati bwe talina buyinza ate ajjawo amaanyi ga nti ngenda kugenda mafukamirire abeene UP anti okuba nti olw'okuba talina buyinza era akijjeyo bulungi ye kenyini mawo nti ajja genda afukamire singa abadde n'obuyinza yaligambye naku z'omwezi 30 anabatazze wano olaba ekinaakutuukako owedde abakubanga alina obuyinza olaba ekinakutuukako tekuba kutiisatiisa okwo olaba ekikutuukako anti era omuntu alina obuyinza mu luganda olutuufu omuntu alina obuyinza tatiisatiisa oli bw'owuliranga nti atiisatiisa oba oli bwagamba nti gundi tontiisatiisa kyaba agamba tolina buyinza kyategeeza titoli kyosobola kukolawo omuntu alina obuyinza tatiisatiisa olwo si luganda lutuufu teluba luganda lutuufu omuntu alina obuyinza tatiisatiisa abeera mu bakiyita kukangula ku ddoboozi akangula ku ddoboozi lwe luganda olutuufu oba okulya mu ttama naye okulya mu ttama n'okukangula ku ddoboozi ono alidde mu ttama oba oluganda olutuufu lulutya bajje tukubira ndooza batubuulire okulya mu ttama n'okukangula ku ddoboozi okulya mu ttama tekuba kuyomba kiringa mu ngeri ya kuyomba okulya mu ttama naye nga tolinawo nnyo kiddako okulya mu ttama ndaba ng'okuyomba nti gundi alidde mu ttama kubanga okulya mu ndago kuyimba okulya mu ttama kuyomba kati bw'owulira nti gundi alidde mu ttama gundi nti mayanja tebandeke alidde mu ttama naye kyatudde wano ajja oddukawo oba osigalawo mba navuddewo dda kyekitegeeza nti gundi alidde mu ttama ku nsonga ezikukwatako ne bakugamba nti ali mu kujja wano kati oba ovaawo oba osigala n'ogamba kati mulinde kale kajje tubyogere ate kati kisinziira ku kiki ekikuvunaanwa okulya mu ttama kibanga muntu ene oluganda olumbuzaabuzaamu nekyemanyi okukangula ku ddoboozi ye muntu alina authority naba ng'agamba nti okyabiyita bya muzannyo naye ku lwokubiri bw'otakireete bw'otakola ekyo owedde ne batagamba nti kiwedde ne batagamba nti talina kugamba nti owedde akugamba bugambi nti tunatuukira ku lwokubiri nga tunakola ku nsonga ezo kale kati gwawo neweesootinga neweesetinga lwaki iPod efiira nnyo ku bibiina kubanga nalabye nti ebibiina byonna baagala kati ebibiina byakawandiisa bagenda nti 2-5 naye nga gali bitono nnyo ebibiina byakawandiisa bitono nnyo katwagala ebibiina namwe mujje ne bali mujje lwaki iPod efiira ku bibiina okugyegattako ki ekiriwaawo eyagala akasente baakabamye anti iPod eri mu kwogerezaganya ate oyogerezaganya n'oyo atali mu buyinza kubanga gwe NRM oli mu buyinza bagamba oyogerezaganya ne banno si bwe kiri kakati kitegeeza ekintu kimu nti bali tebaagala kuwa ssente kubanga bano tokoze eki tozze nabo kati kitegeeza kati erina okufiirawo okulaba nga bonna baleeta ku boodi bwe tabaleeta ku boodi akasente tekabeerawo tewaba kasente kati ye point eyo tewaba kasente kati okulemerawo kwa Nuupu kwolaba manya kwa Mao kwalemerako abantu bajje mu iPod akasente baakabamye kati yali agambye nti wakiri okubafukamirira ne mulujje mu lukiiko tereze ensonga zino kale ensonga za Mao iPod byebyo bwetwogera essaawa zino omuvubuka Nuuwa Mutwe omu ku bakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu president wa Nuupu ateereddwa
okuva mu nkomyo gy'abadde gyamaze kati kumpi ndoza ebbanga lya mwezi nga mulamba kumpi gibali akakola mwezi so bamutadde olunaku olwaleero era nga bamuteredde kakaluka abukadde 5 obwobuliwo ekireese abantu abamu okwemulugunya nga bagamba nti ye obukadde 5 buno kunuwa mutwe nga bungi kubanga ndabyekaawo ne omugezi w'ekibiina omukulu Joel Ssenyonyi Honorable ng'agamba nti sente zibadde nnyingi okutwaliza wamu bogeraageranya n'omuntu gwe bazisabye ate nga zaabuliwo so badde okwemulugunya simanyi nga ggwe ow'amateeka omuntu essente ezimugibwako nga tunogenda butereevu ku mboozi ya nnuwa mutwe ezimugibwako ku bbeeru zifaana zitya era banaku zigerekebwa zitya era ku muntu ki Okay, one nzikanya nti sente ziri waggulu nnyo miliyoni 5 Eddie Mutwe kasookedde akwatibwa yakwatibwa mu nkola mu ngeri emenya amateeka Nnuwa Mutwe yakwatibwa mu ngeri emenya amateeka baamulumba wendo za Gombe maaso g'abaana be ne mukyala we n'akubibwa nnyo n'atwalibwa mu bifo ebitategeerekeka n'oyita akaseera nga gavumenti emwegaana kyaddaaki nejja emukanyuka ku poliisi wuuyo mu komera azinga asaba bail ng'emubibwa olwaleero emuweereddwa nga bw'ogambye nti miliyoni 5 teekako n'akakalu aka bano abalala banne abamuyimiridde kwoteeka okugibwako passport obutakirizibwa kufuluma ggwanga kujjako ng'asabye olukusa okuva eri ekkooti miliyoni 5 nnyingi oba ntono nnyingi nnyo era kino tukirabye twasemba kiraba ku musango gwa Kizza Besigye bwe yasabibwa sente nnyingi kubanga amateeka kiikirizibwa okirizibwa okwekubira endulu n'ogamba nti sente zensabiddwa ez'okweyimirira nnyingi sizisobola kooti neddamu n'ekitunuulira nesobola okuba ng'esalako ku sente ezo ekizibu ekiriwo nti oluusi bwe batusiba osibibwa nnyo kati mu kusibibwa nnyo nekireeta obuzibu nti nno oluusi tabitunulira nako ono tabitunulira nako ono gwe basibye ninga sente nnyingi batusinziira ku ki basinziira ku ki okusala sente z'okweyimirira omuntu 1 bintu bigi batunuulira ne katwogereko ebitonotono batunulira emyaka gyo nti emyaka gyo osobola okusasula sente ezo okusinziira emyaka gyo tyo kyengamba okyali active okola oba tokola ekyokubiri sente zisalibwa kisinziira n'oku musango gw'okoze eki gw'okoze nga waliwo kibayita probable chance ey'okuba nti omusango gugenda kukka mu vvi sente ziba waggulu mu mbeera olwaleero nga state eremeddwa n'okuleeta obujulizi eri Nnuwa Mutwe kiba kitegeeza nti emikisa gya Nnuwa Mutwe okuwangulwa omusango ogwo giri wansi nnyo ye alibadde asalibwa sente ntono nnyo tukwatagana ekirala kitunulira okusinziira nga twogedde ku musango guki gwe yakola tutunulidde ku mbeera y'ogamba nti omukulu ono akaluka sente anadduka oba tadduke kyova olaba omuntu bamuggyako paasipooti nga bakoze ku Nnuwa Mutwe ekirala obusobozi bwogwe ng'omuntu okusasula sente ezo obusobozi bw'omuntu nti sente zino zetumusalidde asobola era omusango ogwo guba gwangassi guli mu sente mmeka komuntu basobola okusawo nadduka buddusi okusinza sente z'engassi zeyawaayo kati byonna nze ndaba sente empitirivu nnyingi kubanga kigendera kya sente ezo kuwa ddembe lyo eryobwebange kubanga tonnasalibwa tebanagutyemula ne Eddie Mutwe manya Nnuwa Mutwe ebbanga lyamazeeyo musonyiwe ntabula amannya gado Eddie Mutwe ne Nnuwa Mutwe ne Eddie Mutwe ate muganda wa Nnuwa Mutwe baluganda lwakuba oli ali kitali omukulu Eddie Mutwe ono Nnuwa Mutwe n'emisango gye bamugulako gyegyi teginnategeerekeka era tanatandika kuwooza n'olwekyo sente ku lwange ndaba nga nnyingi nnyo zisusse obw'omulamuzi nnyingi era kyemanyi balooya abanoopo bajja kutuula bakitunulemu balabo basobola okukyalenjenga sente ezo bwe tulaba nti Eddie Mutwe yasooka okukwatibwa bakirawo kiwanuka bye basookayo oluvannyuma Eddie Mutwe najja oluvannyuma akirawo kiwanuka bamukwata ne naani ono gundi musajja waffe gundi Gaddafi bwe basooka okukwata Eddie Mutwe ne bamukwata then oluvannyuma Nnuwa Mutwe
naye ndabyowaawo okukubagana empawaawo ng'abantu bagamba nti abantu bano babalakaki ab'ebyokwerinda ne kkooti na biki byonna nga bagamba nti lwaki abo nga basooka kukwata bali lwaki ate bano Nuwamutu gwe basooka kuwa bail ye naafuluma ng'atolodde bali bakyali munda nga tulaba nti kuliko n'omulwadde oba oliawo gwe tulaba nti bayitaaga obujjanjabi nga singa baafulumya baafuna obujjanjabi obumala omukulu Eddie Mutwe kati nga bagamba nti lwaki ono basekuta ono gwe bakwata oluvannyuma ate bali ne baba nga bakyaliyo essaawa zino ndabyeko awo okwogera awo ate kakati ebintu bya wano kyovola bizibuzibu oyinza okugamba gw'oluddeyo abasajja ate nga bo babiteekamu byabufuzi olugira ng'ate baddira ono ayakajjobozi ne bamwejeereza oba ne bamuta nafuna bbeiro gwe yaluddewo ate mbagira nga bakola ki bakuumiddeyo nokyo kyendowooza kya byabufuzi kuba n'emisango ginnyininyini obujulizi bwenyini obwa Nuwamutu tebunalabika tebunakulabika abaddeyo mu nsi omukola za byabufuzi okay so obujulizi bwe tebunaba kuba nga bulabika tebuliya nti katebeera tebujja kulabika obutuufu kizibu okubufuna kuba tebuliyo yes enkwata eno gye bakwatamu abantu ennaku zino kubanga bw'olaba edi Nuwamutwe engeri gy'annyonnyoddemu n'agamba nti ngalaba ng'ekikolo ky'okuba nti kyakuswazibwa bw'olaba nti engeri gye baamukwatamu abaana be weebali awo omukyala waali tamutaddeko akakookolo ebintu bifaanako bwe bityo enkwata eno ey'abantu bakwata bwe batyo eyinza kukoma ddi enaakoma ddi kubanga tulaba nti abasinga bonna enkwata gye bajja nga babakwatamu bwe batyo wadde nga bamu bagamba nti okwo si kukwata kuwamba era kuba okuwamba kwennyini kugwa mu kiti kyakuwamba okukwata kwe kuno n'otwalibwa ku poliisi emanyiddwa n'otwalibwa ku poliisi ekola ki emanyiddwa naye kati kiri ekirala bo kye bagamba ng'omuntu omukutte mu nkola eyo kiba kikyamu nnyo nnyo ddala kubanga tekibeera mu mateeka omuntu omukutte ate toyina nsonga kw'omukwatidde ate ensonga z'oyogerako ddala tezikwatagana ku kigenda maaso nokyawo wabeerawo nnyo obuzibu bungi nnyo nti mateeka bakiyita false imprisonment kutwala mukomera nga toyina musango gitegereka gikutwazizaayo kikitegeeza kati kitegeeza nti sinsi tebalina nabo obujulizi bakyawamata buwamante babunoonya kati ate nga bamukwata olw'okuba badde tebamuleeta badde bamukweka oba ki kubanga tebalina bujulizi kakiba kitegeeza nti process yonna ebanfu nnyo ddala kubanga omuntu mukutte twali musango gwe mumukyajinga mutadde mumukwese batukubye endulu mutese mu kooti tuse mu kooti temulina misango gye mumutaddeko n'olwekyo kiba tekivaayo kiba kyekiviirayo ddala Nuwamutwe y'omu ku bakuumi ba Robert Kyagulanyi Ssentamu president okuli ba Eddie Mutwe n'abalala ne tulaba nti nno General Muhoozi yakavaayo okulalika nagamba tugenda mu kulonda naye mbu abeesimbyewo bonna kuba president kubanga babawa obukuumi kiri mandatole okubawa obukuumi abasika babakuuma n'emmotoka kubatambulira naye yagambye nti nga tugenda tuteekateekera okulonda mu campaign abeesimbyewo ba president abeesimbye kuba president bagenda kuweebwa obukuumi nga bagenda okubakuuma ba SFC n'alabula nti omuntu yenna okukwatibwako nga alina abakuumi ababe be yeeteereddewo kijja kuba kiralamu Nuwamutwe emirimu gyabwe n'obwagazi bwabwe engeri gye bakolamu ebintu byayo nga bakuuma Kyagulanyi tegigenda kukomaawo kati embeera yateredde nnyo emirimu gyabwe tegigenda kukomaawo ola SFC nga bw'ogyogedde egenda kujja naye ekole ogwayo kuba tolina bw'ogyegobako ogenda okeera ku makyanga eri ku geeti nga batuuse dda olusimbula bo tendamu nga basimbula nga tebabagamba tulina okuwa obukuumi kubanga munoonya ofundeyo ekintu wali ogambe mbu ffe twakikukoze kati tubeereko nga tukukuuma era ne botulya his excellence Kyagulanyi Ssentamu alina omusajja amubeerako buli kanaka sparking ewuwe oluba lwakufuluma bwati nga mutambulirako agenze South Africa naye akoma Ntebe tamuggyako kigere n'amulindira awo paka lwanadda paka lwakomawo kati yo SFC ejja kubeerawo era eyina okubeepaatiikako siraba ngeri gye basobola
kujejjako ejja kubeerawo yo ng'egamba mbu etereza mirembe teegala wabirewo ekikutuukako n'olwekyo ndowooza nti ttiimu ejja kubeerawo yakyagulanyi ninga SFC nayo egenda kubeerawo. Ebyokwerinda bino bigenda kubeera bitya ddala mu 2026 ebyokwerinda bya Robert Kyagulanyi Ssentamu? Anti Kyagulanyi omukisa gw'alina His Excellency bantu be bamwagala bantu bamwekuumira kati wagenda buli wamu wona wabawo security kati okusingira ddala abajja kujja nabo babirebo bateekewo embeera neze kyenjogera kyendowooza nti security ojjukira akalulu bwe yali tannafuuka honorable alwa Kyagulanyi n'agenda ng'alwanirira OTT okimanyi bwe yadduka abantu bamuweerawo engoye n'azikyusa n'ateekamu endala kuba muntu yabaddukako so ono yasooka okuliira ekikomando ku makya ng'enjala emuli bubi oba lwero kuba bino baali mu byedooza lwero ne bwe yayingira bw'ati n'ababulako abantu ne bamuwa engoye endala kati kiba kitegeeza abantu bamwagala bamukuuma bantu bamwagala bamukuuma kati abagenda okuba nga bamukuba be bantu ye muntu wa bulijjo yagenda okukuuma pulezidenti waabwe si gavumenti muntu waabwe Kyagulanyi Ssentamu abantu ba bulijjo balina okuba nga bamukuuma. Kale so ebigambo embeera yeeyo tulaba NUP wetwogera essaawa zino yawezezza emyaka 5 NUP at 5 olowooza biki byolaba ebituukiddwako tusooke n'ebituukiddwako oluvannyuma tulabe ebisoomoozo tubimenye kinnakimu ebituukiddwako mu myaka 5 gya NUP. Kaakati kansooke njira ono nsonyi omukatona emyaka 5 twagala ogamba yoga National Unity Platform tusooke n'ebirwa tusooke n'ebituukiddwako n'ebituukiddwako ebituukiddwako myaka 5 emabega ekibiina kya NUP kyeyanjulira bannayuganda nga kikulibwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abantu ne baaniriza nnyo ekibiina ne baaniriza nnyo ne His Excellency mubaddemu okusomooza kw'amaanyi n'ebirala bingi bituukiddwako mu bituukiddwako ekisooka omulimu omunene gwendaba NUP gwekoze obulungi kwe okubuusa abantu ne bamanya amazima ne bamanya eddembe lyabwe ne bamanya nga gye basobola okwerwanako ne bejjamu okutya ne basobola okuba nga basobola okweyogerera achievement nene nnyo NUP gyefunye mu myaka 5 okweyogerera ekirala nga tekironze ekifunyemu butereevu nze nga nze n'abala naye nga NUP ekifunyemu NUP bwe yajjawo emiziziko gyonna egyali giremesa abantu bonna abantu abasinga okwesimba byobufuzi kuli ng'okwesimbawo mwami Mayanja oteekwa kuba mutabani wa gundi ova mu famire gundi ekyo kyavaawo omuntu yenna tegusulwa oba Mayanja asobola okwesimbawo kasita abantu bamulabamu obusobozi ate n'awangula ekyo nakyo kyamaanyi ekirala NUP myaka 5 gyokka gye yakabaddewo ezimbye amaka kukavulaawo amaka ga NUP nenale mutegalina olina political party yonna gy'omanyi ng'erina amaka nga ga NUP nga nenale mwogitwalidde batwaguza ekitebe weekiri ne wano ku babbali ekyo nakyo ekitebe kyaffe babbali ga NUP nakyo kyaffe achievement nene achievement endala okutwala abavubuka bayingire ebyobufuzi abayimbi bankola ku TV nkola ku radio okutandika basika kuba abasajja bano babadde kuffe nga batuliko nnyo okumala ebbanga ddene nga bagambako bagamba genda okola amawulire go bino bya temutuyingirira mawulire gammwe abayimbi mugende mu byokuyimba mugende mu byokuyimba ono politics ekyo nakyo NUP ne Kyagulanyi Ssentamu twakituuseeko okuba nti buli muntu ali gyali asobola okukola ki okwesimbawo abantu ne bakuwa oba ne bakola ki ne bakumma si musango eyo achievement nene kati achievement endala gyendaba NUP gyetuuseeko kwe kubeera organized ng'erina grassroots mu Uganda yonna okuva eri kasolya kutuuka wansi
ng'eyinamu emirandira eyo nakyo nsonga ebadde nkulu nnyo. Ekirala ekiriwo nti bwe mu 2021 bwe twawangula akalulu ne tufuukirawo ki political party esinga obunene mu Uganda ate gye tumaintaininze abantu bagenda kweyongerako bweyongeza nekyo nayo achievement nene eri side ya Nuupu. Ekirala kyenjagala okwongerako nti ebbanga lyonna lye tubaddewo ng'ekibiina kya Nuupu demokrasi ow'ekimemmette abatabeerangawo ne mu Nuupu kyeraga bwerazi oba oli minisita oba oli ku bwenkanankana abali tabeerangawo mu bibiina by'ebyobufuzi kati awo buli mutu afuna omwaganya. Kati deni kirala Nuupu mu myaka 5 yakwata obuyinza nene etalangirirwa yawangula obuyinza nene etokola ki yetalangirirwa n'olwekyo byekoze bingi NUP bingi byekoze. Kale ebiseera ebisinga achievements wabeerawo n'okusomoozebwa kusomoozebwa kikonza okukoona nti kuno kwekumu kusumbuye ennyo NUP mu myaka gino 5. Okusomooza tekubulawo kunene tubadde tugulumba n'ekibiina ekyowaddewo nnyo okusomooza okwo okwa mukulu Kibalama twamugulako ekibiina ne tutereeza buli kimu kyonna ne tumumalayo naye buli wali lwewawula buli lwekeewa nga tebamuwa ku luli alaziggwawo ate olwabaseesamu anti kasazi gira tegamba kati ekibiina kikuyambye kiwali badde olya buli sente kakati okwo kusomooza kubaddewo okw'amaanyi nnyo ddala kati bw'ova kwokwo okusomooza Mwami Kibalama yafaananyeko ttiimu ya Sporting Lisbon yabadde yagala okwekyusa okutunda omuzannyi mu Arsenal Jokeres ate yakwefuula ate akakugyefuulira bajega nti bwebongeza ssente ate bapikapika eno omuzannyi nti basabe ssente nnyingi n'ebirala bifaanako bwe biti omuzannyi bamwagala ne ssente bazaagala kibalama ekibiina akyagala ne ssente azaagala ate nga Elda yali badde yeeyisa mu ngeri ekola ki egyo naye okukubadde kusomoza kw'amaanyi olowooza tabikoze bino nga si kweyagalira nga bukake nga bugambye nti nga eriyo apikamu bw'oba okitunuulidde ye muzeeyi Kibalama ye ku lulwe talina taabu naye nga bw'ogamba tewali kubuusabuusa kwonna eryamu ly'emabega akubamu omuliro gyali Kibalama naye akyogedde emirundi 2 n'agamba nti nina bamafiya bandi bubi bwe sikikola bagenda kumba bubi kati kiba kitegeeza bambi naye musajja wattu bwe buzibu olugira nga bamugamba batwalire okusomeza kunene okusomooza okula kw'endabye kwe tufuna kwe kukwata abaana baffe abali makomera abali malwaliro nga babakwata ekya n'eggulo okudako okola ki kusomooza kw'amaanyi olabye Eddi Nuwa muto bwazze olwaleero n'abala bajja bakyali makomera nekyokusi ensonga eyo nene nnyo ddala eyokukwatibwa okusomooza kw'amaanyi ensonga ebaddewo eri ebbanga. Ekirala Nuupu tesoloza musolo nga bali mu buyinza kiba kitegeeza bayina okulaba nti tukwatagana n'abantu okulaba nti babeerako kebateeka mu kabbo nekyo ssente zibadde mu butuufu teziriiwo ate politics okimanyi gyokoma okuba ne ssente osobola okuba nga otambuza emirimu osobola okuba nga ogitambuza bulungi. Ensonga endala gye tufunyeemu olwaleero kwe kulaba nti abavubuka bavuddeyo bonna ne beesimbawo kati buli muvubuka yenna ayagala okwesimbawo ayagala enkyukakyuka olw'okumubuusa kuli kwe twagambye bamubuusizza bamubuulidde ki kyennyini kyali ne kyalina okufuna n'olwekyo ne kibanga olwaleero omuvubuka ali kiriya kwe kuli okusomoozebwa NUP kweyiseemu mu myaka gino 5 kusomozebwa kunene nnyo kati okusomboza abantu abalako batalaba okulinga ng'okutono waliwo okuwamba wantu ekiwamba bantu eyo nsonga nkulu nnyo ekiwamba bantu bantu ne babuzibwawo atali kwozesebwa naki ekyo nayo badde ensonga nkulu nnyo. Ensonga endala ey'okulaba nti tulemesebwa okupenetratinga okugenda mu bantu Nuupu ebadde terina mukisa kugenda mu bantu naddala mu byalo n'awalala kasita ogendayo state agencies eza poliisi diso giso abwe batyo nga bakutaayiza tokkirizibwa
kugenda mu bantu kutambuza njiri. Enjiri eddembe ly'okwogera libadde ezzibu nnyo. Emikutu gy'amawulire bagitiisatiisa gyonna okusobola okuba nga obubaka bwaffe butuuka. N'olwekyo eddembe ly'okweyogerera nalyo libadde ttono nnyo. Kusomooza okulala okutuuseewo kwe kwa abantu ng'abantu. Abantu ali mu struggle ate namala ne yeefuula n'adda mu birala. Abantu abayingira mu Nuupu ng'ebigendererwa byabwe birala, bwe bitaba birala ng'abantu abo ng'oggyeko ebigendererwa bye yali mulungi n'ayonoonekera muli. Kusomezebwa kubaddewo nako okola ntaano. Obwesige loyalty eri ekibiina ebaddeyo abakungu bangi naye abasinga sola boogerako kuba kati bagenda dda mu bibiina ebyabwe ebirala naye okusomooza kubaddewo nnyo ddala. N'ekyo wabaddewo embeera etali nnyangu n'emyaka 5 endowooza njagamba Nuupu eyogeyoge si bbanga ttono n'ebikoleddwamu ate nabyo weebiri. Tolowooza nti okusobola okuteekawo obukulembeze nakyo si kintu kyangu. N'ozimba n'amaka ag'amaanyi nga kumpi n'enaali Mutegalina nakyo si kyangu. Okusobola okuba ng'oyogera n'abavubuka ne bakuwuliriramu si nsonga ntene. Okusobola okuba nti abavubuka bonna obazaamu essuubi buteegulumiza kuwuliriza nsonga z'abantu. Ke kakodyo ka Nuupu kokka. Nuupu terina bukodyo bungi erinaaka kunywerera ku nsonga za muntu wa bulijjo eziruma Bannayuganda. Ne tuzoogerako ze tusobodde ne tuzigonjoola ne tuzibulya Bannayuganda ne tuzibategeeza yeyokka kakodyo kali kamu. Kwogera kituufu kiruma Bannayuganda nakukirwanirira. So kyekibadde ekikulu. Kyekibadde ekikulu. Ekirala mpozi ekiriwo kya bukulembeze. Kuba nti mubeera n'obukulembeze obutuufu okuva waggulu paka wansi. Kale nga twatera okumaliriza Honorable Kyagulanyi yabadde South Africa era yabadde mu n'enkunga n'ez'enjawulo yabadde ne Mwami Nalukoola Honorable Nalukoola bw'abadde era yasinkanye n'abamu ku abo bapulooga abasinzira mu South Africa nayogeramukko nabo yabakalakidde okulaba nga babeera mu layini entuufu. Kino kinayambako okulaba nti bantu batwa kuzimbagana awo osanga omwana buloga nayisa mu bubaka we niyita eggaali okitegeera gwokolaba oti twete mukoze bwemu. Kino kinayambako obubaka bwa Robert Kyagulanyi Ssentamu eyabatwalidde kunayambako okulaba nga buteekawo okuta enjawulo nnyo ddala nti obuwagizi bwa Nuupu bweyongeredde ddala si mu Uganda yokka wabula ne mawanga gonna n'amawanga ageebunaayira bweyongedde. Mu kweyongera kitegeeza ekintu kimu nti ng'abantu abakuŋŋaana mutandika mpola ne bino bye bibeerawo. One, mutandika muli batono naye mugenda muwera. Bwe mugenda muwera buli omu alina engeri gy'alabamu ebintu wadde mwenna muli ba Nuupu. Kiba kitegeeza nti obukulembeze kati bulina okubeerawo. Kati ate obukulembeze kasita bojjamu wabeerawo okusika omuguwa okw'enjawulo. Kakiba kitegeeza nti ng'abantu kasita mubeera awamu naddala abantu abawamu mubeeramu obugulumbo mubeeramu obutakkaanya nga bulina okutereezebwa. Ekirala buli ali wabweru kati olwaleero obuwagizi bweyongedde bonna beekutte wamu. Kati wabaddeyoko ensonga entonotono naddala ensonga ku bukulembeze n'ensonga engeri gye tulina okukolamu emirimu. Buli omu buli Munnayuganda naddala yawagira Nuupu naddala beebunaayira ayagala nkyukakyuka. N'emirundi egisinga oyinza okwesaaga nga gwe kyogamba nti tiwali kyogedde bw'oti nga nze ndowooza tyali wadde kyogera bwe kiti. Mukama waffe kyeyabadde atugezaako okutegeeza His Excellency Kyagulanyi Ssentamu naye nga mwena mwena omutima muli ku ogwo gwakulaba nga mwenna mwena mulwanirira nkyukakyuka. Kati ate ne mubeeramu omuntu ye ng'abiraba bulala onayagera mbagirawo ono n'agamba nti wadde weewaffe ne kamuteme kamukube endo bagiwulire lwaki tubuga batawulira. Kati ate agamba tokuba ogira omulindako tulagenda mu dressing room tukole ki twetereeze. Kati ate mulimu ababi ennyo naye mulimu naye abasinga obulungi bitundu nga 99 ku 100
bali ku nsonga ya kwagala nkyukakyuka ne mu kujagala wano ne wabeerawo oluusi ebintu bitatambula mwena nga mulina kutambula wamu kyendowooza nti kyabadde kyetaagisa kyayambidde ddala ddala nno ddala kyayambidde ddala okuba nti omukulembeze waffe yagenzeeyo okulaba nti awuliziganye nabo era bategeeza entambuza entuufu erina okubeerawo ekibiina okusooka nga kitambula kigenda maaso ekyayambidde ddala ddala e South Africa gye yabadde kati tiimu kati eri wamu buli omu amanyi kino kusonyiye onsonyiye twetereze kubanga omulamu omukulu si gwaffe kwesojja omulamu omukulu tukumanyi bulungi gwakulumba inaale mukijja muyinza kati temulina kubanga mwerumaaluma wano nawali kale ensonga zeezo katumalize wano budde bwaffe butuweddeko tubebaza okutulaba mwebali nnyo mwebalire ddala akadde kemuteekamu ate sebo nawe nkwebaza kulwokutwisanga akadde nogye nituweyamuko ku mboozi gange nze gyaffe mayanja tukwagaliza akaseera akalungi ate naba kusubscribinga kw'emboozi mu UG akategeko wali tubere nga tutambulira ffenna sharinga likinga n'ebirala byonna tubere nga tutambulira wamu tukwagaliza akaseera akalungi gange nze gyaffe mayanja weraba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya nze Haji Mukiibi omusomi w'edduwa. Nkuba omulanga mwenna abali ebule n'ebweya abali emangalibi ne mashariki. Buli kimu kyonna bw'owulira nti ekyakukwatako kyagaana buli kyokwatako emikono tekikola nja kukuyamba era nja kukukolera buli kyoyagala. Mujje mbasomere edduwa kijja kutereera. Omuntu atasobodde kutuuka wendi nina ettogero. Ompa amannya go ne ngawandiika ne ngasuula mu ttogero ne nkulombera edduwa. Ebyo byonna by'obadde olowooza byonna bijja kusimulukuka. Haji Mukiibi nsangibwa ku nnamba 0752 71 08 83. Tewali kigaana kyonna nga Allah ye mubeezi waffe.